asiimye era awubire ku bantu be. Ssaabasajja Kabaka asiimye awubire ku bantu bawo si Kitebi. Ssaabasajja Kabaka asobodde okuba nga ate munnange afuluma awubire ku bantu be. Toyina kukola fujjo ng'omutanda waali, laga essanyu mu ngeri yonna yonna gy'osobola. Ssaabasajja Kabaka yoyo yennyini nnyini, laba omwana wa Muteesa wawubira ku bantu, laba omwana wa Muteesa buli omu alaga essanyu, ayagala kuba nga afuna akafaananyi, buli omu alaga essanyu, ayagala okuba nga amutuukirako asiimye abuze ku bantu abawubirako Ssaabasajja Kabaka. Laba essanyu, laba essanyu Ssaabasajja Kabaka alabiseeko eri Obuganda, era nga njagala kukakasa nti mu kisaawe ekya Muteesa ate we wagenda okubeera munnange empaka ez'akamalirizo, era nga Ssaabasajja lwe lugendo lwalimu okulaba nga ate munnaye empaka z'ebika bya Buganda wakati w'Embogo n'Engonge nga ate bikomekerezebwa nga waali. Ssaabasajja Kabaka asiimye era afulumira ekkubo erikwatiridde Namungi w'omuntu mu ssanyu ery'ekitalo. Mu ssanyu ery'ekitalo Ssaabasajja Kabaka awubira ku bantu be. Ssaabasajja Kabaka alamusizza ku bantu be, asiimye atambulewo. Laba bannamawulire ndabyeko Davis muwummuzi waffe wa Terefayina naye wuuyo ali awo munnange essanyu lingi ddala. Njagala okukakasa nti empaka z'ebika olwaleero zigenda kugenda mu maaso, era nga omwana wa Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri agenda kubeerawo ate munnaye kubanga ate azikomekereza. Abaana boda bazambalidde, abaana essanyu baliraze, abaana essimu bazijje, ebifaananyi video babikutte, era njaga kukakasa nti olunaku olwaleero yagalagaana Ssaabasajja Kabaka ya trendinga ku mikutu gyonna, ebeere Twitter, ebeere Instagram, ebeere Snapchat, yonna yonna ojja kusangayo reels nga zitambulira ku Ssaabasajja Kabaka n'empaka ez'akamalirizo wakati w'ebika bya Buganda okuli eky'Embogo n'eky'Engonge. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda azze mu mmotoka ye, era nga akadde kano njagala kukakasa nti yeeyongedde mu lugendo asobole okuba nga ate atuuka ewankulukuku. Nga security wogiraba bagezaako okubagamba nti amukwatiremu mu abajja bagoberera, mukwatiremu kubanga yadde essanyu muliraga naye ate n'obulamu kya bbeeyi mulina okuba nga ate mukuuma emirembe. Ssaabasajja Kabaka asiimye munnange n'awubira ku bantu baawo, asookedde bwayisaawo n'abawubirako ate nkukakasa nti watuuse n'Ekitebi era gwe yakatwegattako ate n'afuluma emmotoka n'addamu n'abanga awubira ku bantu be. Abaana baabo bamuddukirako emabbali g'emmotoka balaga essanyu kulaba ku mwana wa Muteesa. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era naffe tweyama nti tugenda bbanga tubikutuusaako, ate nga ne finaali wakati w'ekika ky'Embogo n'ekika ky'Engonge ogenda kuba ojotabuliro ku BBS Terefayina. Muganda wange Francisco Bambale gyali eri eruuyi luli agenda kubanga buli kimu akikutuusaako. Ssaabasajja Kabaka akadde konna agenda kubanga ate ayingira ekisaawe kubanga awo Kitebi, towakana awo Kitebi gwe munnanga ndaba ku BBS Terefayina. Ssaabasajja Kabaka nga otunula eri empaka final, era nga otunulira nti barefali basobodde okubanga ate munnange bamaze okukola ennyiriri, era nga kyebalindirira Ssaabasajja Kabaka okubanga ate ayingira ekisaawe olwo ajja kulambula ennyiriri ezo. Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma empaka atuule azote buliro ng'aziggyeko akawu, ate naye ebika bya Buganda bikomekereza olunaku olwaleero, era nga nkukakasa nti abantu bangi nnyo abali ewankulukuku mu kisaawe okuyingira gubadde omutwalo gumu, era nga nkukakasa nti gwakyali okumpi, sambyako by'obadde okola bireke bitereke, abaana banaatandikiraawo, era woba olina omukozi mugambe nti naawe yambala tugende tubugirize omutanda ate mu mpaka ez'akamalirizo ewankulukuku. Nkugakasizza nti ennyiririzo zimaze okubanga ate zikolebwa bannaffe aba Airtel nga olaba ekisaawe bamaze okubanga bakiyoyota bulungi kubanga byavuvujjirizi ab'empaka zino, era nga njagala okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka mu ddakiika 1, 2, 3 agenda kubanga ate ayingidde emiryango gy'ekisaawe kya Muteesa 2 ewankulukuku. Ssaabasajja Kabaka nkugambye olugendo lwe luviirire ddala eri ebbanda okubanga ate munnange atambula okutuuka ewankulukuku. Abaana ba Buganda, oyagala Buganda, oyagaliza Buganda, wawasa mu Buganda, kyonna kyonna kyolina okukola kiri kimu, sigala nga ate ojja ewankulukuku. Mwana wange gwe muganda wange nkukakasa nti kiri kimu kyokka kyolina okubanga ate okola jangu ewankulukuku, embeera esobole okubanga ate munnange etambulira ddala bulungi mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Tumulage essanyu, tumulage nti munnaffe tuwulira essanyu lingi nnyo buli walabikako eri Obuganda. Owaboda naakola ki? Ayagala kukola kyono wa boda jangu ewankulukuku wamma nazi kuno, ng'ate Ssaabasajja buli lwasima n'alabikako eri Obuganda libanga ssanyu lingi nnyo, era nga we gukyalina okutuusa olwaleero. Mu maaso awo tugenda bba twegatta ku muganda wange Rajab Kanaakulya okulaba ng'ate ne commentary eva side eri na buli kimu ekitambula mu maaso ewankulukuku tuba tukifuna butereevu wano ku BBS Terefayina. Njagala kukakasa nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omwana wa Muteesa atuuse wankulukuku
awo wankulukuku towakana nkukakasa awo wankulukuku era nga akadde konna Ssaabasajja Kabaka agenda kuddamu ate munnange ayingira ekisa era bannamawulire omulimu guno nno gunneeyagaza kubanga ate munnange ffe tukutuusaako ebiri gy'otobadde n'obitubuuza ne tubikuwa ku ssaawa emu ate n'oluvannyuma ne tubikuwa mu mawulire ageesigika wano ku BBS Terefayina. Kale nno munnange Ssaabasajja Kabaka kyaddaaki atuuse ewankulukuku era kasita otandika okulaba ate munnange nga buweema obulabako oba okukisaawe njagala okubanga nte nkukakasa nti gwe wenna ali ewaka mu ddiro lyo embeera ogenda kubanga yonna yonna ojjota buliro wano ku BBS Terefayina. Ssaabasajja Kabaka emmotoka gy'olaba entukuvu ate munnange mwatambulidde olunaku olwaleero yasiimye n'agenda na mmotoka njeru era munnange okwerula emikisa baffe wano mu Buganda tukkiriza nti ekyeru kyonna kyonna kiba kyerula emikisa. Njagala okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka ayingira emiryango gy'ekisaawe ky'ewankulukuku ku wankaaki waali era nga njagala okukakasa